Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Fakuma pesa linya 11 mpya funa Union smartphone mpya eyala inie biri erinedi anda pangazi atenga ne storage yayo ya GB 32 kamera yayo kalibobo ngejirako ne Union Let's Go app sasula yo deposit wa mitwale na chitundu zoka olwo olyoko sasula yo nusu lwenda buli lunaku okumala emyezi 8 kujirako GB 2 za data buli mwezi okumala emyezi 8 wefunire Union smartphone eno okuva ku office ya Union obe wali agent wa Union yenna okumanya ebisinga otukubireko ku noti 326 5 noti 85 noti. Union, the better way. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Musere y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyisa amawulire amafu. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? I said, is this security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Congratulations. Thank you very much. Wow, tubulire bakubira batya emboozi give yatandikira. Nefune nabo okuva mu MTN nga bankubira bambuuza. Gwe mukyala namboze Ruth nti ye.
Olinayo omwana ku Nansise Primary School ne Mgaye nnyabo ninayo abaana babiri. Ninayo Nkata Shawaalu, ninayo Muwonge Lawuza. Ne bagamba Nkata Shawaalu yawangudde school fees. Shawaalu yali mu kintu. Namba zo nkwagadde nnyo. Shawaalu. Pay now *165 *80# and we the money for an entire year. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone. But I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في محكم كتابه على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اجعل هذا البلد آمنا إلى آخر الآية أما تندقوا نقى الله سبحانه وتعالى ويأيسا كل ميرو جاجة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ngasabira ensi ye Allah subhanahu wa ta'ala ajikuume ng'erimu emirembe n'obutebenkevu. Abatuuliriza n'abatulaba abalungi buli mu kitiibwa kye balamusa n'ekiramusa ekisinga okuba ekyekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusomo kwaffe ogw'olwabi mashiatillah tugenda kwogera ku kukuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe. Buvunaanyizibwa bwange naawe n'omulala ffenna okulaba nga oteekawo embeera ekuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga mwe tuwangaalira, mu bitundu mwe tuwangaalira, mu famire mwe tuwangaalira ne mu maka gaffe. Ffenna buli muntu kimukwatako. Nabwe ekyo kusala olwayo tusooka tuyogere ku topiki eyo okukuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe naddala Uganda. Al-amni wal istiqrar fil Islam. Obusiraamu bwayogera butya ku mbeera y'emirembe n'obutebenkevu. Kubanga ebigambo ebyo bibiri adafan asasiya bigendererwa bikulu nnyo wa matlaban shar'iyya era eshariya yabiteekako okubeera nga n'ebiraga nti byetaagisa lidhamani salamati al-afradi wal mujtamaa. Tulina okubeera nga tukuuma emirembe sekinnoomu ne community yonna oba society yonna okutwalira awamu. Haythu yaltabitani bitahqiqi al-istiqrari nafsi. Emirembe n'obutebenkevu bye bivaako omuntu okusobola okutebenkera nafsi ye gwe mu mutima gwo nga ggwe wamala kubanga waliwo emirembe n'obutebenkevu. Wal iqtisad ebyenfuna oba economy okusobola okumuvinga ng'egenda mu maaso. Mu kifo weemuvingira walina okubaawo obutebenkevu. Oba development mu maka amaka agakulaakulana walina okubeerawo emirembe n'obutebenkevu wakati w'abafumbo ababiri n'abaana amaka go gakulaakulana ne gagenda mu maaso. Ne institution yonna okugenda mu maaso erina okuba nga abagikulembera waliwo emirembe n'obutebenkevu. Wal ijtimaiya n'ebyalo byonna n'obulamu bwonna community yonna tesobola ga nti ekyalo kikula naye ng'ekyalo kiriko ababbi
kiriko abatemula abantu kiriko abekalakasa tekisobola kugenda mu maaso n'olw'ensonga ekintu kyonna okukula okugenda mu maaso twetaaga okubanga waliwo emirembe yatahaqqaqu dhalika min khilali iltizamu bitaalimi ddiini emirembe n'obutebenkevu okubeerawo fe abayisiraamu kye twasooka okutegeera tulina kubeera nga twekutte ku mateeka gaffe ag'eddiini kuba buli tteeka ly'eddiini ffe mu busiraamu litulagira kukuuma mirembe ekyokulabirako okuyimirizaawo esswala ettaano buli wetugenda mu swala ettaano ffe tulina sisitimu yaffe emizikiti gyonna egisinga olwaleero okubanga babeeko hadiisi emu oba ekyokweyigiriza kimu kye bayigiriza abantu atleast okubakubiriza okukola atleast okubakubiriza okuwaŋŋana ebitiibwa atleast okubakubiriza okwagalana n'okusonyiwagana kati butuyimirizaawo esswala Allah yagamba inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yagamba esswala tunagisaala mutuufu bw'okugisaala Allah agenda gikozesa tujjemu ebigendererwa oba tufunemu omugaso gw'okuba nti ejja tuziyiza okukola ebikyamu obuwemu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyaziyiza n'ebyo byonna byonna ebitamwa kati singa ffenna tufaayo umma buvunaanyizibwa bwange naawe okwongera okukunga buli muntu gw'alinako obuvunaanyizibwa muganda oba tomwinako obuvunaanyizibwa kasita abanga mukkiriza okwetaba n'okwenyigira mu kuyimirizaawo esswala tujja kujjamu okubanga tutebenkera mu maka gaffe ku byalo byaffe mu ggwanga lyaffe ne mu ddiini yaffe ekyokubiri n'okuwa zaka ezzaka okugiwa kireetawo emirembe n'obutebenkevu eri abo abagagga Allah baasitudde singa abagagga bakodowalira abaavu bajja kuwalizibwa okutandika okubabba kimalewo obutebenkevu n'emirembe bajja kuwalizibwa okutandika okuboogerako kimalewo obutebenkevu n'emirembe bajja kumaliriza nga babalaba bubi kijjewo obutebenkevu n'emirembe kati okuwaayo zaka abagagga ne bawa abaavu biri mu bintu ebitambuza ensi sakhawatil aghniya abagagga okuwa ku baavu ate abaavu bo babawo balina du'a ul fuqara abaavu bo balina kusabira abo ababakoze eki ababawadde singa ekyo kibeerawo mu busiraamu kyetuva tulina empaji ey'okuwa zaka kubanga abawa zaka kigenda kuleeta obutebenkevu eri abo abagenda okubenefitinga oba okuganyirwa mu zaka Sayyidina Umar radiyallahu anhu abagagga lumu bajja ku mulembe bamulopera bamugamba nti abasajja abaavu batufuukidde ekizibu batwogerako batugeya tebatwagala Sayyidina Umar radiyallahu anhu n'abagamba mubasaleko ennimi kyekigambo kyeyakozesa kyali mu balagha ne balowooza tunaakwata tutya abasajja tusale olulimi lw'omuntu omu ku omu n'abagamba si kyentegeeza yagamba mukwate ebyobugagga byammwe mubiweemu zaka oba tubawe wetunaabawa mujja kuba ennimi zaabwe muzisirisiza tebajja kuboogerako wadde okubalaba obubi wabula bajja kusigala nga babalaba mu ndaba esinga okuba ennungi ekitegeeza emirembe gijja kuba gimaze okubukala mu kitundu n'olw'ensonga eyo okuwa obuwi zaka omugagga wenna ayagala emirembe ku maalyo Allah agenda giteekako obukuumi n'abaavu bagenda kukusabira ate bagenda kukulaba bulungi okuwa zaka kireeta emirembe ensonga ey'okubiri al amru bil ma'ruf okulagira okweziyiza ebikyamu n'okulagira abantu okukola ebirungi ebyo byonna bireetawo emirembe wannahayi anil munkar okuziyiza bannaffe okukola emize emikyamu bimu kubireeta emirembe mu nsi mu famire ku kyalo singa mu famire mbeera ne bannamwe abalina empisa nga temubagambako emirembe gigenda kuggwawo mu famire ono tabuuza ono tayagala ono nayogerako ono nakkakkanya ono kiraga tewaliwo mirembe bwabulwawo abalagira abantu okukola ebirungi bwe tuba twagala okubukala emirembe mu ggwanga lyaffe mu bitundu byaffe mu famire zaffe ku byalo byaffe baddu'a oba bannaddiini oba abantu abakulu tuyitirize okulagira abantu okukola ebirungi n'okubaziyiza ebintu ebikyamu walbu'd ani dhulm n'okugezaako abantu okubeewaza obulyazaamaanya obulyazaamaanya singa bubukala mu kitundu mu ggwanga ku kyalo mu famire mu nnyumba abamu ne balyazaamaanya bannaabwe emirembe tegisobola kubaawo kati emirembe gibeerawo n'abantu kulekerawo obulyazaamaanya obulyazaamaanya bwe buyitirira abantu bagenda kutabuka emirembe gigenda kuggwawo mu buli mbeera yonna wal ma'as n'okujemera Allah subhanahu wa ta'ala buli otujemera Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajjawo emirembe n'ensonga enda ataallufu walmawaddat baina almuslimina okugatta abasiraamu babeere nga baagalana singa abasiraamu baagalana nga bakolaganira wamu singa emirembe weegiri naye wetwogera ku busiraamu bwaffe bwa Uganda nga tulina different sectors tosobola nga nti waliwo emirembe mu busiraamu ng'ono tayagala ono notatuula n'ono notasaalira ono notakkiriza mwoli otawuliriza ono ebyo byonna biraga nti emirembe tegiriiwo lw'abantu kuba nti tebaagalana bwe tuba twagala abantu tukuume emirembe tulina okuteekawo embeera ey'ennamaddala nga twagalana okwagalana okwannamaddala ensonga endala ereeta emirembe ataatu
waliyul amr oba ulatul umur okubeera nga tugondera abatukulembera. Buli muntu alina okugondera gwakulembera bimu kubireeta emirembe okuva ku mukulembeze w'eggwanga. Bwe tuba twagala emirembe mu ggwanga bakulembera balina okumugondera. Okuddayo paka ku institution mwe tubeera tulina okugondera bakama baffe. Okuddayo ku mirimu mwe tukola tulina okugondera bakama baffe. Mu famire buli muntu alina okugondera amuli waggulu. Ne mu makaago omukyala alina okugondera omwami n'abaana balina okugondera bakadde baabwe. Buli muntu alina okugondera amuli waggulu. Ekyo kitebenkeza emirembe n'obutebenkevu wonna we tuba tuli. Ensonga endala addu'a okuyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubiddamu mu maaso nga tubigaziyamu katono nnyo okuyitiriza okusaba Allah emirembe tegereeta gyokka tulina eva naddala baddu'a abakhutaba okuyitiriza okusoma eddu'a nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuume ensi yaffe ebeeremu emirembe n'obutebenkevu nga Ibrahimu yagisoma ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala yaqul rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yasaba emirembe n'obutebenkevu. Waba Ibrahimu yakisaba Allah n'akiteeka mu Qur'an buvunaanyizibwa bwange naawe buli ayina obusobozi ng'akulembera abantu okuyitiriza okusaba eddu'a Allah atebenkeze ensi yaffe. Kullu hadhihi al-awamil tusahimu fi tahqiqi al-amni fi dunya wal akhirah. Ebitono ko ebyo bitwogeddeko nga tugenda okubiddamu maaso byebimu kubireetawo emirembe muno mu nsi ate era bye bigenda tufuula ab'emirembe ku lunaku olw'enkomerero. So twetaagisa okubitufunulira ennyo. Mafhumu al-amni wal istiqrar fi al-islam. Ekigambo emirembe n'obutebenke mu Busiraamu kyannyonnyola kiti oba tukitegeera tutya. Bwe twogera ku kigambo mirembe ni'matun min Allah okubanga ensi yaffe erimu emirembe olwo nga tetulinawo olutalo nga tetuli mu dduka kyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amnu ni'matun adhima min Allah ala ibadi. Emirembe kyengera kya bbeeyi kinene ky'amaanyi eri abaddu Allah subhanahu wa ta'ala ffe bakiwadde. Wabidunihi singa emirembe gibulawo wano olwali ntandika lutalo la yumkinu tahqiqu al-istiqrar. Tetusobola gaa nti tuli batebenkevu ng'ensi erimu olutalo au taqaddum fi ayi al-mujtama. Tetusobola gaa nti olwayo developing oba tugenda mu maaso naye ng'ensi mwe tuli teriimu mirembe. N'olw'ensonga eyo byonna bitambulira kuba nti ensi erina okubeera nga erimu emirembe. Wala yumkinu tahqiqu al-ahdafu shar'iyya. Era tetusobola kuteeka mu nkola mateeka ga shariya gonna Allah ge yatulagira singa emirembe gibulawo. Bannaffe abali e Gaza, abali Palestine, embeera ebadde Suria, eyaliko Iraq, eyali e Libya, eyali Afghanistan, obulamu bwe babaddemu mu embeera ey'entalo tebasobola kuteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gonna mu nkola. Oli talina wajja kusiiba nga tamanyi kyakulya. Oli talina wajja ga nti agenda mu mikolo gya hijja oba umura nga talina na butya waava mu ggwanga mwali mu kitundu mwali. N'olw'ensonga eyo emirembe buli wegibulawo tesobola kuteeka amateeka ga shariya mu nkola al-islamiyya illa biwujudi al-amni wal-istiqrar. Okuleka nga waliwo emirembe n'obutebenkevu ebyo bye bitusobozesa okusobola okuteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Emirembe oba al-amni asasun najah. Emirembe bwe gibeera mu kitundu y'entandikwa y'obuwanguzi ku buli kintu kyonna. Buli emirembe gibeera mu kitundu kyonna mu ggwanga, mu famire, ku kyalo, mu makaago y'entandikwa y'obuwanguzi ku buli mbeera yonna. Al-amni ad-dalul litaqaddum. Omuntu okuba nga tulina emirembe kimu ku byetaagisa omuntu okudevelopinga okugenda mu maaso. Ssekinnoomu n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Fabidunihi la yumkinu binahi al-hadara. Singa tetuba na mirembe tetusobola gaa nti tuzimba bugunjufu. Tuteekateeka abaana ffe okubeera abagunjufu. Tetulina tugenda kubasomesa, tetulina tugenda kubabuulirira, tetujja kusobola kubakuŋŋaanya wamu, tetujja kusobola kuaffordinga costs zonna zisobola kuŋŋaanya abantu abo singa ensi tebeeramu mirembe. Naye singa tuba n'emirembe tusobola gaa nti katuzimba bugunjufu mu baana baffe oba mu bakyala oba mu bavubuka singa emirembe gibeerawo. Fal insanu al-khaif, omuntu nga bali mu nsi oba mu kitundu nga mulimu okutya, la yastatiu al-bina, tasobola kuzimba kintu kyonna kugenda mu maaso. Kati abali Palestine tebasobola kuzimba kintu kati bwe saawa eno agule poloti agigule ku munne era asima omusingi bw'agenda atandika kuzimba nnyumba. Ebyo ebirowoozo tebabirina. Tebasobola al-ibda badi'u samawati wala ekigambo ibda al-ibda okutandika ekintu. Fere wano Uganda leero we tuyogerera osobola ogenda n'ogula ka politiko n'otandika n'osimamu omusingi nga kanzimbeko omusingi we naafuna ntandika okusitula. Ali egazze essaawa eno talina budde bulamuza poloti, tasobola kugamba nti atandika musingi gwa nnyumba, akyanoonya wa budama na kunoonya kyakulya na kwejjanjaba ate alinda essaawa yonna ayinza okutuukibwako bbo munaafa.
n'olw'ensonga ekigambo mirembe kikulu nnyo ususun taqiqu al-amni wal-istiqrar bagambye ensonga ezireeta okutebenkeza oba ezireetawo emirembe n'obutebenkevu mu byo al-iman tubeere n'obukkiriza kubanga omuntu alina obukkiriza tajja ttemula munne omuntu alina obukkiriza tajja kulyaza amanya munne omuntu alina obukkiriza tajja kuwaayiriza munne omuntu alina obukkiriza tajja kuwaayiriza byatamanyi kujulya byatamanyi omuntu alina obukkiriza tajja kulya bitali bibye omuntu alina obukkiriza ajja kubeeramu okusaasira omuntu alina obukkiriza ajja kubeeramu okusa omuntu alina obugumiikiriza ajja kubeera ng'ayagaliza banne kati okuzimba emirembe n'obutebenkevu tulina okuzimba al iman tubeere n'obukkiriza mu bifuba byaffe wal amalu salih n'okukola ebyo ebituufu Allah subhanahu wa ta'ala byayagala obusiraamu emirimu eddiini yonna obusiraamu kukola ebyo Allah byayagala ate biba bituufu nga birungi ate nga bituufu kati ebyo singa bibeerawo bye bireeta emirembe n'obutebenkevu al-imanu billah wal-amalu salih huma hasasu taqiq al-amni wal-istiqrar singa tukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala ne tukola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala byayagala bye bigenda okunyweza n'okuteekawo emirembe n'obutebenkevu mu bulamu bwa ssekinnoomu n'obulamu bw'abantu bonna okutwaliza awamu ensonga ey'okubiri nga twagala okukuuma emirembe n'obutebenkevu nga tumaze okubeera abakkiriza n'okukola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala ekiddako al-iltizaamu bisharia oba bikawaaniini shariya okuyitiriza okutambulira ku mateeka g'eddiini ag'eshariya nga bwe yatulagira bwe tuba tuwasa tuwasenga Allah bwe yatulagira bwe tuba tugaba tugabenga bwe baatulagira bwe tuba tunyiize tweyisenga bwe baatulagira buli ibaada yonna buli kye tukola enkolagana yaffe ne bantu bannaffe yonna tugoberere busiraamu butya bwe bwatuyigiriza singa tugoberera Qur'ani nga bwe yatuyigiriza mu nkolagana ne bantu bannaffe wandibaddewo emirembe n'obutebenkevu mu buli mbeera yonna ne tubeera benkanya ne tubeera basaasizi ne tubeera abaagaliza wandibaddewo emirembe kati tuba twagala okukuuma emirembe n'obutebenkevu al-iltizaamu bisharia tuyitirize okuteeka amateeka ga sharia y'obusiraamu mu nkola era singa abantu abatali bakkiriza abatakkiriza mu ddiini ya Buisiraamu baali bamanyi ekireeta emirembe ku mutima gwo okuva ku gwe omuntu ssekinnoomu ne mu famire yo ne ku kyalo k'owangaalira ne mu ggwanga muwangaalira bonna bandisomye busiraamu aga katuteeka amateeka ga Qur'ani mu nkola singa ensi yonna erimu emirembe ebitabangudde ensi yonna ne famire n'ebitundu mwova n'amakaago kuva ku mateeka ga Qur'ani kuba yo Qur'ani yajjanga eragira abantu mirembe atamassuku bitatbiqi shariati al-islamiyya tulina kwekwata nga tuimplementinga nga tuteeka mu nkola amateeka g'eshariya y'obusiraamu walhifadhu ala maqasiduha n'okubeera nga tukuuma ebigendererwa shariya n'ebintu byatuteekako bweti ebigendererwa maqasidu shar'iyya al-mutatallibaati bitaqiqi al-amni obusiraamu bwabitulaga singa tugezaako okubikuuma bye bigenda okuleetawo emirembe ekisooka okugondera abatukulembera singa abasiraamu bagondera Saabayisiraamu abakulembera singa obusiraamu bulimu emirembe ne Saabayisiraamu akoze byateekeddwa okukola era nabo kubajja okusinziira okumugondera singa emirembe giri mu busiraamu ne Saabayisiraamu atakola byateekeddwa okukola ne bano bagenda kunyiiga singa n'abalagira ne bagenda okuteeka mu nkola bagenda kwawukana nabwo ekitabo kiri ne mu nsi yonna oba omukulembeze owa waggulu ow'okuntiko mu ggwanga mwe tuli ebyo byonna byetaagisa okugondera abakulembeze abatutwala mu buli mbeera yonna bye bireeta emirembe n'obutebenkevu assamu wattaa okuwuliriza kiki kye balagidde ate n'okukiteeka mu nkola ekyokulabirako mu biseera ebya covid nze mu ggwanga saalimu naye engeri gye bakuumamu amawanga twogere ku lyaffe Uganda bagamba enkya teri kutambula bano ne bakkiriza ne batatambula enkya temukola mikolo ne bakkiriza ne batakola mikolo enkya temutambulira mu moloka nga muli wamu ne bakkiriza ne batambuliramu ng'amateeka gaali gabalagira ekyo kyaleetawo emirembe n'obutebenkevu n'obulamu eri eggwanga lyonna kati n'ebisigadde byonna bwe tulina okutambula bwe tutyo assamun wa taa okuwuliriza ate n'okuteeka mu nkola eri abo abatukulembera n'okulagira ebintu okukola ebirungi ebyo byonna yusahimu bishakilin kabir fi taqiqi al-amni wal-istiqrar ebyo bituyambako mu nnyamba esinga okubeera waggulu okuleeta emirembe n'obutebenkevu eri ensi yonna oba eri ebitundu mwe tuva oba famire oba mu makaago ensonga endala mu bireeta emirembe al-mawaddat okuteekawo okwagalana okuteekawo enkwasaganya y'abantu singa abasiraamu batabuka ne beeyawula mu different sectors nawe bali olwaleero kati abale b'obusiraamu ne bajja ne bagamba atukikiipinge nga baawukanye tekireetawo mirembe mu ggwanga
era tekireta mirembe mu busiraamu. Ayinza okulooza nti kijja kutabangula obusiraamu leme kubeera mu mirembe, naye tekigomba kutabangula busiraamu tabeera mu mirembe, wabula n'eggwanga lyonna terijja kubeera mu mirembe singa abasiraamu bakeera ku makya nga tebaagalana, nga tebakolegana, nga tebeegasse. Ekyo kimalawo emirembe, kyetawo insecurity mu ggwanga ne mu mbeera ey'eddiini kubanga tebeegasse kubeera nga batambulira wamu. Ensonga endala islahu dhati bayinana wal amal ala nashri al mahabbati wal ikha. Tuteekewo embeera ey'okwagalana n'okusansanya okwagalana obwa sseruganda wakati w'abasiraamu. Ebyo bimu ku bireetawo emirembe n'obutebenkevu n'okwewala okunyiigangana oba okunyiizagana, okuyombagana. Ebyo bye bireetawo okutya ne bimenya emirembe. Singa tusansanya abantu kubatiisatiisa, kubakangakanga, ne tuyitiriza kuwagira bintu bya kuyombagana na kwevuma, abantu bajja tandika nga buli muntu atya munne, nga buli muntu yeraliikirira munne, era bigenda kumenyawo emirembe. Ensi tesobola kubeera nga ebeeramu emirembe. Ensonga endala mu bireeta emirembe n'obutebenkevu shukuru naam, okwebaza ebyengeri bye Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Singa tetwebaza kino kye tulina, ateebaza kitono tasobola kwebaza kinene, ateebaza abantu tasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tusooke twebaze kino Allah kyatuwadde. Mulina eggwanga lyaffe, emirembe gye tulina mu ggwanga kye tuba twebaza, tetutunuulira gy'abalala. Tutunuulye amawanga agabaddemu entalo, tutunuulye abantu ababudama, tutunuulye barefugee abali mawanga ag'enjawulo, ne wano ewaffe we bali bajjudde bangi. Then tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu bantu abasobola okukera ku makya ng'eggwanga lyaffe ng'abantu babundabunda, nga banoonya bubudamu mu mawanga amalala agatulinaanye. Kati twebaze ekyengera kyonna Allah kyatuwadde, naddala ekyemirembe kye tutayina. Shukuru ni'amati al-amni, twebaze ekyengera ky'emirembe Allah jalla wala kyatukuumidde mu ggwanga lyaffe, ng'omuntu atambula paka ssaawa musanvu obudde ku bukya ng'oli ku luguudo otambula, era bakuyimiriza abasajja ne bakebera olagawo ovaawa ne bakuleka ne weeyongera mu maaso n'ogenda. Ekyo kyengera. Amawanga amalala tebakyasobola okutambula budde kiro. Omuntu okeera ku makya n'oggula edduuka lyo n'otunda free n'oggalawo, ekyo kyengera. Okwebaka mu nnyumba nga teri muntu agenda kukonkona wadde okugimenya ajja akubbe, ekyo kyengera. N'ebirala n'ebirala n'ebirala. Twebaze Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matul amni, twebaze Allah emirembe gy'atukuumidde mu ggwanga. Tumwebaza tutya bilisaani, tukozesa ennimi zaffe nga Allah tumwebaza. Ng'embeera gye tuteekawo eyongera kutebenkeza ggwanga lyaffe kubeera mu mirembe so si kulitabangula. Wal qalb, emitima gyaffe gibeere misiimu, emitima gibeere misiimu, n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ky'atukuumidde. Wal jawarih, n'ebiyungo byaffe tubikozese nga twebaza Allah ekyengera ky'emirembe kyatuwadde. Naye leero tutakozesa olulimi lwaffe nga tulyogera ebigambo ebitabangula emirembe, emirembe gijja kugenda. Bwe tunaakozesa emitima gyaffe ne twekyawa ne tuteebaza ekyo Allah kyatuwadde, emirembe gijja kuggwaawo. Bwe tunaakozesa ebiyungo byaffe tulwanagana oba tutemulagane oba tuleetewo embeera, emirembe gijja kuggwaawo gye tubadde tuyina. Naye olw'ensonga eyo min ahamu ma yahfadhu hadhihi an-ni'ama, mu bireeta okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akyasobola okubeera nga atukuumira emirembe, tugambye ensonga endala addu'a. Twakyogedde kuba tuyitirize okusaba Allah. Amawanga g'Abarabu eva nabeerako Saudi Arabia, nembeerako ne Egypt n'amawanga amalala ne Qatar, naye bo bonna bakhutaba basoma kutuba, teri muntu asobola kumala kutuba nga tasabidde bakulembeze era nga tasabidde eggwanga lyabwe. Kati naffe tukikoppe wano mawanga gano agaffe tuyitirize nnyo buli ayimirira mu maaso g'abantu nga ddala nga tusoma kutuba, nga tuli mu masinzizo okumaliza nga tusabira Allah atebenkeze eggwanga lyaffe libeere mirembe, Allah atukumire emirembe lubeerera. Nina ekyafaayo kye nalaba ensi ya Egypt obafunamu bino ebyaliyo, naye abawalimu mu mizikiti egisinga baakulembeza nnyo okusaba Allah jalla wala, nga bamulaga ensi yaabwe biki byekoledde obusiraamu, nga balaga ensi yaabwe Allah agiteekeko okumi, Allah n'abakuuma, era ebyaliyo ebyabwe byabaako ebyakoma, byabakosa ate tebyabakosa ng'amawanga amalala. Naye mu byonna ekyokulwanyisa kye balina ekikulu, bakhutaba baddu'a bayitiriza nnyo okubeera nga basabira eggwanga lye Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga alitebenkeza. N'olw'ensonga eyo bye tuba tukulembeze nnyo olwaleero tuyitirize okusaba addu'a lillah bidawamil amni wal istiqrari, tuyitirize okusaba Allah jalla wala atukuumire lubeerera emirembe n'obutebenkevu. Eno ye Salam TV. Better steady, be better.
I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone, but I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, this message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone, but I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Tukwaniriza ku World Navy Uganda. Bano ddala abesigika mu mmotoka. Tutuuse mmotoka okuva e Japan, e Thailand ne walala wanjangu. Weerolere mu mmotoka mu bika byonna. Oyagala vaani, oyagala trucks oba SUVs zonna tuzirina. Era ng'okusasula
tutandikira ku bitundu 3 ku buli 100. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Forest Mall Erugugu oba tukubire ku ssimu noti 7 9 25 World Nav Uganda katukutuusize emmotoka yo ey'ekirooto kyo. Eno ye Salam TV. Ahadi Allah akume ensi yaffe, akume eggwanga lyaffe, akume ebitundu byaffe, akume abantu baffe, atukume ffe nnyini, atukumire n'obugagga bwaffe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Masuliyatul fardi wal mujtama, obuvunanyizibwa bwange naawe ne society ffenna okutwaliza awamu. Masuliyatul mushtaraka bitaqiq al amn, obuvunanyizibwa bw'okusabira ensi yaffe ffenna kitukwatako nze naawe n'omulala, buli muntu muzikirizayo n'entegeerayo okusobola Allah okubukaza emirembe gino gye tukyalinako. Olwayo Allah agitongereko bwongezi eri nze Ssekinnoomu n'eri abantu bonna, olwokubanga falikulli ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyati. Nze ndi mulunzi nyina obuvunanyizibwa, naawe olina obuvunanyizibwa. Buli muntu Allah agenda mubuza kuvunanyizibwa bweyamuwa, naye obuvunanyizibwa bwaffe okusobola okubutuukiriza bugende mu maaso, oba okusomesa abaana baffe, oba okukuuma eggwanga lyaffe. Buli muntu obuvunanyizibwa bw'alina mu lino eggwanga, twongere okubeera nga tusabira eggwanga Allah alitebenkezeemu emirembe. Ensonga era twayogedde nti alhamdu bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, tuyitirize kulagira birungi. Mulekerawo okwogera ebigambo ebikuma mu bantu omuliro, mulekerawo okwogera ebigambo ebiraga bukyayi, mulekerawo okwogera ebigambo ebyawula amawanga, mulekerawo okwogera ebigambo ebireeta emitima gy'abantu okutandika okulowooza oluusi ebyayita nga tebikyabagasa. Wabula tulagire bantu kukola birungi nakubaziza kukola bikyamu, nga tubalaga biki ebitutwala mu maaso n'okubalaga biki bye tulinawo nga birungi ebyetaagisa okukuuma n'abajja babisangewo. Al-musharakatu fi iqamati salati wa ita zaka, twabagambye twetaaga twegatte tutambuliwo mu kuyimirizaawo essala, mu kuwaayo ezzaka n'okulagira okukola ebirungi. Ebyo byonna bye bigenda okuba nga bitebenkeza emirembe mu nsi yaffe. Ensonga endala, okwewaza abantu ebikolwa n'ebigambo eby'effitina. Buli tuzuukisa fitina yonna eyeebase. For example, nti katukomyewo tusomako mu Yesu twasomanga entalo ezalo mu kingdoms ez'enjawulo, Bunyoro, Buganda, ebyo ebyaliwo. Kati singa leero tutandika kingdom ne zisituka nga twogera obukyayi obwaliwo n'obulabo obwakolebwa ku bajjajjaffe abaakulembera, ebyo bitabangula emirembe. Singa tuleetawo embeera ekunga abantu nga twogera ebintu ebireeta fitina mu bantu, oba ebireeta obukyayi mu bantu, oba ebireeta okwawula mu mawanga, ebyo byonna tutiise nnyo abantu. Buli muntu alina omuzindaalo obutayogera bintu bikuma abantu muliro, bireeta abantu bukyayi, bijjukiza abantu ebyo bibakoseza ku mitima gyabwe, kubanga bireeta abantu okwekyawa ne batabangula emirembe. N'olw'ensonga eyo yajibu kyetaagisa okutiisa buli muntu yenna ayimirira okubeera nga ebigambo byogera bibeere nga bikuuma mirembe, so nga tebimenyamenya mirembe. Ebigambo byogera nga tebimenya butebenkevu, wabula nga byongera kunyweza butebenkevu. N'okuziyiza bannaffe ebikolwa ebireeta okuyiwa omusaayi, oba ne bannaffe abalala okusuulamu akaba, bagamba oba okumiramu akaba ne lubatwala ezzira kumwa. Embeera tugyewale, naddala mu kiseera kye tulimu mu ggwanga lyaffe Uganda, n'ekitali kiseera kino kyonna bwe buvunaanyizibwa bwaffe nga tukyali abalamu. Eno ensi tugenda kugizimba ng'egenda esikirwa ffe n'abaana n'abazzukulu n'abalijja, so si kugizimba ng'amawanga ge tulabyeko amalala ne gazimbibwa emyaka 4. Gaddafi yazimba Libya emyaka 40 ng'agikulembera, yonna ne bagisaanyaawo, ne wali State House ne bagiteeka ku ttaka, ne bateekawo akatale k'embuzi okulaga nti tumuggyeewo. Kati beetaagisa okuddamu okuzimba ensi yaabwe emyaka amalala 30. Suuriya bagikubye emyaka nga 2, beetaagisa okuddamu okugizimba emyaka emirala nga 3. Iraka bagikuba okuddamu okugizimba kyetaagisa emyaka nga 3. N'olw'ensonga eyo eno ensi yakusikira, tuzimbe nga bye tuzimba tetusuubira kubizimbulula, obula tuzimbe nga bye tuzimba bigenda kubeera byansikirano eri abaana n'abazzukulu. Famin ajili ni'amillahi ala al-ibadi, mu byengero ebinene Allah subhanahu wa ta'ala byebundugula ku baddu be, ni'matul amni. Twagadde twogere ku kigambo ekyo. Mu byengero binene Allah byatuwadde nze naawe kyengera ekyemirembe. Wal aman, tulina emirembe, tulina obutebenkevu, tutebenkedde at-tama'nina wal istiqrari. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala baabituwadde tuba mirembe. Kyonvama nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadisi emi yagamba man asba'a minkum amina. Liwaya ndala wetu weyogera nengenda jikugamba sijja jiva mu arrangement agamba man asba'a minkum mu'afan fil jasadi. Singa Allah akeera kumakyo omubiri gwonga mulamu,
omuntu valiyo omubiri gwe tosobola kutegeera bulamu bwago ng'okyetambuza nga toliiko okugulu kwamenyese ng'erinnyo terikuluma nga toliiko bwante ekigere kyakuweebwa ekiti singa omuntu okera ku makya ng'okyalina omubiri nga mulamu kyengera ky'otasobola kutegeera paka ng'omaze okufuna obulemu ku mubiri gwo kati Allah gwakyawadde omubiri gwo nga mulamu agamba aminan fi silibi n'okera ku makya ng'olina emirembe tolyakunoonya kyannaku nnyo okubanga mu nnyumba yo kimanyi nti anyina ekibalwa kye bakuntumya ekya kkooti oba ekya poliisi nga buli woosula otyawo ng'omanyi ssaawa yonna bagenda kukunona egyo emirembe giba gikuweddeko naye omuntu eyebaka ng'olina emirembe gyo tolyakunoonya poliisi tekunoonya ekkooti tekuteekanko kibalwa bakuntumye tolina na muntu munnaakunoonya nti wamwekwekako naye nga weebaka wonna mu buliri bwowooli oba mu nnyumbayo ng'osula w'oyagadde ng'obeera mu nsinga bw'oyagadde ng'olina emirembe omubiri mulamu oyina emirembe teryakunoonya ng'olina ekyokulya nga kyalunaku olwo nabbi yagamba ebintu bisatu singa okera ku makya ng'olina emirembe teryakunoonya omubiri gwo nga mulamu nga tolina wakuluma ng'olina ekyokulya kikumala kya misana na kyaggulu yagamba faka annama hizat lahu dunya bihazafiriha obanga Allah akwadde ebyensi byonna nga Allah akwadde ebintu ebyo bisatu mu byo mwemuli okubanga olina emirembe teryakunoonya olina ekyokulya kimala kya misana na kyaggulu then n'omubiri gwo mulamu ebyo Allah aba abikuwadde Allah subhanahu wa ta'ala aba akuwadde byonna ebiri mu nsi n'olw'ensonga eyo tutunye ekigambo mirembe gye tukyalina mu ggwanga lyaffe nti kya bbeeyi al-amni ekigambo amni amakulu gaakyo shamil kigattamu yantadhimu al-kathiru min al-jawanib al-haya emirembe gye gikolebwamu byonna ebitambuza obulamu bwaffe ng'abantu n'ebirowoozo omuntu ng'eggwanga teriri mu mirembe temusobola kulowooza birowoozo bibatwala mu maaso atta al-afkari omuntu ali Palestine oba Gaza leero talowooza bimutwala mu maaso wabula alowooza obulamu bubaddewo butya ndidde ki ngenda kusulawa nakeesa nga nkyali mulamu oba ndi bagenda okuziikibwa olwaleero kakati emirembe mu ensi erimu emirembe abantu babeera n'ebirowoozo ebibatwala mu maaso bwe tubeera n'emirembe n'obulamu bubeerawo abo bannaffe leero abali mu mawanga agalimu entalo leero tewali bulamu era babataddewo biweema okufuba okulaba nga babajjanjaba olw'omukka n'ebyokulwanyisa n'ebizimbe ebigudde ne bye balya n'ensula gye basobola embeera mu bawangaliramu tewali bulamu kakati bwe tuba nga tukyalina emirembe tuba n'obulamu ebyenkulaakulana al-iqtisaadi oba economy bigenda mu maaso tutunulira economy ng'etambula egenda mu maaso so tekwebeera kudda mabega kubanga waliwo emirembe abantu mu society beeyagala kubanga waliwo emirembe Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam muduwaze yasaba yagamba rabbi ja'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yasaba nasaba Allah subhanahu wa ta'ala ensaji tebenkeze yakulembeza mirembe nga tanasaba riziki yagamba rabbi ja'al hadha albalada amina yasoka kusaba Allah ensi Saudi Arabia oba Makka agitebenkeze n'agamba waruzuku ahlahu min athamarati yagamba Allah omala okugiteekamu emirembe kati abantu beyo obeeko kyobawa oba obawa ebyenfuno byo by'obugagga yakulembeza mirembe qaddama al-amni ala riziki yakulembeza mirembe nga tannasaba riziki kubanga emirembe mwe mugenda okukolebwa byonna byonna tewaliiwo mulamwa oba obugagga tebulina value nga tewaliiwo mirembe fi dhilali al-aman tastaqiru al-hayat waba yarawo emirembe obulamu butambula ne bugenda mu maaso n'abantu ne babeera mirembe mu ddiini yaabwe nabo bennyini n'ebyobugagga byabwe ng'amataka n'amayumba gaabwe ne ssente zaabwe ebyenfuna byabwe byonna byetaagisa mirembe abantu okusoba nga bizinesi zikale nga zitambula wetaagisawo mirembe singa nti mu Kampala beekalakaasizza ekibuga bagenda kisiba kitegeeza bizinesi zigenda kutambula afumba emmere tagenda kutambula asaabaza abantu tagenda kutambula ffenna buli muntu kiyimirira naye n'olw'ensonga eyo emirembe gye gitambulirako ebintu byonna al-amni min ahammu darurati al-insaniya wa akbalu al-maqasid shari'iyya emirembe kye kimu ku byetaagisa ebiri daruri mu bulamu bw'omuntu era ebisobola okubeera nga bimuyambako okubeera nga n'amateeka g'eddiini agateeka mu nkola wa shi'alu al-muslimina bainahum assalaamu kyenva olaba nga ffe Allah ekiramuso kye yatuwa kigambo ekiyitibwa salaamu mirembe otuba tewaliwo mirembe omuntu gw'otasobola kubuuza wakati wo naye tewaliwo mirembe Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba mu bigambo byeyogera nga atuuse e Madina byali bisatu naye mikyo yagamba wa afshu salama bainakum yagamba muyitirize okutolangana salaamu wakati wo muyitirize okukuma emirembe wakati wo mmwe mwekka kuba yasinkanya bamuhajirina ne ba answari abaava e Makka n'abaali e Madina ne basinkana nga buli mutayina waayita munne
naye nabbi yabakuutira okukuuma emirembe wakati waabwe n'okuyitiriza okutolangana salaamu kubanga gy'emirembe kyenva balaba nga TV eno bagituuma salaamu ebigambo ebyogerwako bireeta mirembe kuno tetwogerako bigambo bitabangula ggwanga wabula kuno twogerako ebigambo ebireeta emirembe mu bulamu bw'abantu n'oluvannyuma lw'okufa kwabwe twebaza tusaba Allah jalla wala buli yalina ekirowoozo ekyo nga batuuma erinnya empuliziganye eno oba omukutu guno ba TV eno bagira nti salaamu TV tusaba Allah musiime ateeke fi mizani asanati yauma alkiyama kubanga kikuumiddwa nga kuno twogerwako bigambo ebireeta emirembe n'ebitebenkeza eggwanga n'ebitebenkeza omuntu sekinnoomu n'ebitebenkeza ebitundu byaffe n'ebitebenkeza buli muntu yenna tembolaba almuslim nabbi sallallahu alaihi wasallam almuslim ayitibwa omusiraamu wannamada man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi obayita omusiraamu era obubonero obulaga obusiraamu bw'omuntu yoyo agenda okukuuma emirembe nga eri basiraamu banne ne bawona akabenje konna n'obulabe obuyita ku lulimi lwe n'ebikolwa bye n'obeera n'emikono gye ke kabonero akalaga omuntu obusiraamu bwegala kwebuuza bubonero ekyobulaga obusiraamu bwange ddayo tunuulire olulimi lwo olukuumya emirembe eri bantu banno terunakuwaza banno buli kigambo ekiva ku lulimi lwo tekikosa basiraamu banno tekinakuwaza banno ebikolwa bye ebikolwa n'emikono gyo tebikosa basiraamu banno tebikosa bantu banno newankubadde si basiraamu ebigambo byogera tebikosa basiraamu n'abatali basiraamu ebikolwa byokola n'emikono gyo tebikosa basiraamu n'abatali basiraamu olaba nga ebigambo byo n'ebikolwa byo tebikosa bantu banno n'ebitonde bya Allah birala si bantu bokka manya oyo musiraamu naye olaba nga olulimi lwo tukyayitaako ebigambo ebikosa n'ebinakuwaza bitonde binno omuli abantu n'ebisolo n'ebinyonyi manya tonakubeera musiraamu wannamaddala nabbi yagamba almusilimu omusiraamu wannamaddala yekakasako obusiraamu tubalako obusiraamu yoyo basiraamu banne n'abatali basiraamu go bawona obubi obuyita ku lulimi lwe n'emikono gye oba mu bikolwa bye ate almu'min omuntu omukkiriza omutuufu yoyo akuuma emirembe byonna byakola nga bitebenkeza eddiini ye nga bitebenkeza emaali y'abalala ye mukkiriza ng'osobola ebyokola byonna n'ebyoyogera byonna bireetawo emirembe mu ddiini kyekabona akala oli mukkiriza ng'ebigambo byo n'ebikolwa byo bireeta emirembe mu ddiini bireeta emirembe eri emaali z'abalala n'obulamu bw'abalala n'olw'ensonga eyo al-islaamu fi adamati wa sumuwati bihifudhi al-amni li jamii nnaasi al-muslimin wa ghayri al-muslimin obusiraamu okumanya bwa kitiibwa bwatulagira okukuuma emirembe eri abantu bonna oba musiraamu oba si musiraamu Allah yatugamba tekewo embeera ebikolwa byaffe n'ensinza yaffe n'enneeyisa yaffe ebenga ereetawo emirembe eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna Allah yatugamba mu Qur'an ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim nga aya etwaga tulina okukolegana n'abatali basiraamu mu mbeera yonna muve ku bano bannaffe bw'oba mazukira gabo gatuuka naga ate temukola bwe muti temukola bwe muti Qur'an yatugamba la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din age Allah tabaziizangako kubeera nga mukolegana obanga mutambulira wamu nabo lam yuqatilukum fi ddin tebajja kutulwanyisa mu busiraamu bwaffe bakola byabwe naffe tukola byaffe Qur'ani etugambye Allah tatugaanangako kutambula nabo kukolagana nabo mu nkolagana etali ya kusinza ebbanga limamala nga tebazze mu ddiini yaffe kutulwanyisa naga walam yukhrijukum min diyarikum tebatuguddeeko olutalo nti batufulumiza nti bafulumya abaswahaba bannabbi e Makka tebannatufulumiza mu nsi yaffe tebannatuggulako olutalo lwonna Allah yagamba antabarruhum wa tuqsitu ilayhim okubeera nga tukolagana nabo mu nkolagana ennungi tulina okukolagana nabo n'okubagondera oba nkulembera nga si musiraamu aya eragidde nnyina okumugondera n'okumuwuliriza ebbanga lyonna nga tanwanyisiza mu ddiini talinanjija mu kisolo kyange tannemesezza okusaala n'okusinza talinanga oba wembeera nti angoba olwa busiraamu ebyo byonna baba tebali tukoze Allah atugambye tukole nabo antabarruhum wa tuqsitu ilayhim tubeere benkanya gye bali oba musiraamu oba si musiraamu laga inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ayagala abantu abalamula abantu nga benkanya kati Qur'ani etutadde okulegana ne bannaffe bonna musiraamu si musiraamu ebbanga lyamala nga talwanyisiza busiraamu ebbanga lyamala nga tatujje mu busiraamu tatujje mu mayumba gaffe baluge tubagondere tubawulirize tutambule nabo kubanga Allah ayagala benkanya obusiraamu tebwakomaawo obusiraamu bwatugamba atta n'ebinyonyi n'ebisolo tubikuume hadisi dakhalat almar'atu nara fi harrati omukyala yayingira omuliro olwa kapa habasatuha yagisiba hatta amato kutuusa bwe yafa fala hiya teyagireka kugiriisa
teyaginywesa ate teyagiwa chance egende enoonye byeryanga ebijja ebweru. Allah jalla wala n'amuyingiza omuliro kubanga teyawa mbwa rights zaayo. Nga tumaliriza laisa ba'da al-iman ni'matun a'zam min al-amn. Tiwaliwo kintu kinene oluvannyuma lw'obukkiriza imaani Allah gyatuwadde ntubeera basiraamu kisinga mirembe. Oluvannyuma lw'okuba nti obusiraamu bwaffe bunene bwe buli waggulu, ekyengere ekyokubiri Allah kyatuwadde gy'emirembe kubanga Allah wateeka emirembe mu ggwanga mu bitundu mwe tuwangaalira ne kufa abantu ne mu maka gaffe tusobola okumusinza. N'olw'ensonga eyo ekigambo ky'emirembe kikulu nnyo. Wala tuslihu lhayati nga tumaliza la tuslihu lhayati nas illa maa. Obulamu bw'abantu tebusobola kutereera okuleka nga waliwo emirembe. Lianna al-amni idha rufi'a maa saada. Emirembe ogivaawo abantu tebasobola kweyagala. Al-ibad wal-rakha wan-nama, abantu basobola kukeera ku makyanga ensimu bali waliwo emirembe, waliwo okweyagala, waliwo obutebenkevu. Wa halla makanahu al-khawf wal-ju'. Emirembe ogiggwaawo abantu bafuna okutya, enjala ejja mu bantu, abantu bafuna obubbi, abantu batwala amataka g'abannaabwe, abantu batwala ebyobugagga by'abannaabwe, emmaali y'abannaabwe, abantu batandika okuyiwa omusaayi, batandika okutemula bannaabwe lwakuggwebwawo mirembe. N'olw'ensonga eyo aya nnyingi nnyo mu Qur'an zetasobodde kwogera olw'obufunda bw'obudde, zonna ezikubiza Allah zeyayogerako nga zitwaga okukuuma emirembe mu nsi, mu duniya, mu bulamu bwaffe bonna. Kyensembyayo nakyo min huna jaat hadhihi shari'atu, obusiraamu bwajja nga butulaga okukuuma ebintu bino 5 byetusembyayo. Ekisooka tulina okukuuma ebintu osobola obulamu bwaffe okubeera nga tutambula. Ekisooka mikyo Allah yatugamba hifdhu ddiini, tetusobola kukuuma ddiini ewatali mirembe. Tolega ffe tuli basiraamu nnyo, tuli bakkiriza nnyo, oba muli baloko, oba muli bakatuyanga, ffe tukuuma nnyo obukatoliki bwaffe n'obulokole bwaffe n'eddiini yaffe n'obusiraamu bwaffe nga tebukuumira tewaliwo mirembe. Eddiini okusobola okugikuuma tugikuumira ewantu owali emirembe. Wa hifdhu al-akl, obusiraamu bwatugamba tulina okukuuma amagezi gaffe n'entegeera yaffe, ffe kyetuva tutanywa bitamiiza tusigale nga tutegeera essaawa 24. Wa hifdhu an-nafs, n'okusobola okwekuuma tubeere ba mirembe. Wa hifdhu al-a'rad, okuuma ebyobugagga byaffe, amataka gaffe. Wa hifdhu al-maali, n'okugezaako okubeera nga tukuuma emmaali zaffe. Ebyo byonna twetaagisa okubeera nga tuyina emirembe okusobola okubikuuma. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye twejjukiza nabyo, naye ng'omulimu omukulu gwe tubaddeko twetaagisa okukuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe Uganda, mu bitundu mwe tuwangaalira, mu famire mwe tuva, mu maka mwe tuwangaalira, ne ku mirimu gye tukolera n'abo be tukolagana nabo okusobola okubeera nga tusobola okugenda mu maaso. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is this security? So you need to be very careful. Follow the process and then master them. Let them not be in a hurry and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Omanche kutegeeza MTN mama okutusulira omwaka mulamba third term, first term, continue ne second term byonna twadda mukwata mu kunusuyo. Kyenyiza bagamba kisoboka and it's real. Obulango bubulira ku radio miga star 165 star 80 hash ojalaba endagiriro option 2 school pay. Kakatuko omulabi omusigire ekifaananyi kuba by now twandibadde on student wafaali luddawa. Student tasobola okubeerawo ensonga mubaddemuko banaye empulira essanyu ku MTN kyenkoledde. Simanyi batabo nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy.
Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Mapesa linya 11 mpya funa Union smartphone mpya eyala inie biri erinedi anda pangazi atenga ne storage yayo ya GB 32 kamera yayo kalibobo ngejirako ne Union let's go up sasula yo deposit wa mitwale na chitundu zoka olwo olyuko sasula yo nusu lwenda buli lunaku okumala emyezi 8 kujirako GB 2 za data buli mwezi okumala emyezi 8 wefunire Union smartphone eno okuva ku office ya Union obe wali agent wa Union yenna okumanya bisinga otukubireko ku noti 326 5 noti 85 noti. Union, the better way. In the midst of grief, war begins to whisper. Some battles are personal. Where reason ends, force begins. You asked, we delivered. We need to make Dama pay for everything that she's done. Watch 5 days of drama, 5 days of Damalai, Mondays to Fridays at 8:30 p.m. on Pal Magic Prime when you subscribe to Kawiki. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Lwaki otuyanira mu jaamu nga waliwo engeri endala gy'osobola okutuuka gy'ogenda nga totuyanye weeyunga enkola ya Union otambula emirembe ate otuuke mu kaseera mpaawo kaaga nga tofunye buzibu bwa otambule nga VIP tuuka mangu mu kifo w'ogenda ku ssente ensaamusaamu nga Union let's go up olunaku olwaleero. Union, the better way to move. ...2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890.